Yes, Progen Media kadde kaba kamawulire byo eby'omukyala full figure n'abanuupu byeyongedde okulanda ebizuuse biragira ddala nti omukyala ono yaweereddwa mission kakongoliro era nga byebimu ku bye baamutumye kwe kubanga ate ayita mu ba political prisoners oba abaana be basibidde ebbanga eddene abanuupu bano agenda kuba abayisaamu eggaali ng'ate mwattu abaleetera okukonfesinga n'okukkiriza nti byonna bye babasibira bituufu era mu mbeera eyo nga full figure ono ye mission eyamuweereddwa. Omukyala ono twamulabyeko n'essanya era nga kigambibwa okuba nti yavuddeyo ng'akakasa ensi nti ate Bobi Wine yamuwaako zibbomu omwami oyo ssanya. Bingi byagezaako okukola, bingi byagezaako teekawo naddala okulagira ddala nti bano aba bataddeko embeera nti bwe munaakonfesinga oba munaayatula nti byonna bye tubasibidde bituufu olwo tugenda kubata okusinziira ku mission ya full figure okuba ng'ayita bano ba political prisoners. So mu mbeera eyo tetumanyi kigenda kuddako abaana banaakonfesinga oba nedda, kubanga ekituufu kiri nti omuntu akusibye emyaka egisoba mu 3 nga talina bujulizi, talina kyonna kikwatako mbw'olina emisango gye wakola ate nga kkooti y'amagye mwe baakuteeka tetumanyi oba ayinza okutta ng'oyogedde nti ekituufu kiri nti kyonna kye banvunaana kituufu. Sikiwa nti kiba kituufu oba omuntu oyo asobola okutta naye ng'embeera bw'etyo bw'eriwo omukyala full figure emission eyamuweereddwa okonvinsinga bano political prisoners ti omunaakonfesinga ne mwatula nti mwabikola olwo tugenda kubata mufune eddembe lyammwe. Bangi abaliyo omuli n'omukyala Olivia Lutaaya. Progen Media likinga, commentinga era subscribing.